Kadama TV waliwo Kadama gwe baatwala okuba empiso eya corona nti bamugema corona okuva olwo bamugema obulamu bwe bwakyukira ddala n'afuna ekirwadde ekiri very strange. Ekirwadde kino kye yafuna kimumazeeko emirembe. Bagendako wa dokita n'agamba nti agenda kubeera nga amukuba empiso eyo egenda kubeera nga ekola nga myezi 9 okubeera nga ajjawo ekirwadde ekyo, naye tebamugamba kiki kimuluma, wabula ekirwadde ye kimusobedde ne baddokita beeyo kibasobedde. Naye ye agamba okuva bwe baamukuba empiso eyo gye baagamba okumugemesa corona kwe kwava okutabuka. Yali mulamu bulungi nga talina buzibu, naye okuva bwe baamukuba empiso eyo n'abeera ng'atabuka. Agezezzaako okubeera ng'agamba babboosi be akomewo e Uganda, babboosi bagaanye okubeera nga bamukkiriza okubeera ng'akomawo e Uganda, ate nga bafunye n'omukozi agenda okubeera nga replacinga Kadamu n'abaddewo. Naye ekizibu ekiriwo, babboosi bano simanyi kye batya. Dokita bwe bagenda okubeera nga bakuba omuwala ono empiso eno ey'omwezi 9 egenda omuyambako mu bulwadde obwo bw'alina, yamugamba empiso eno ekola emyezi 9 gyokka. Emyezi egyo 9 bwe giggwaako ebeera nga eddagala eryo lyamukubira expiringa n'abeera nga terikyakola. Naye ekirwadde kyennyini yalema okubeera nga akimunnyonnyola. Naye Kadamu agamba obuzibu bwava ku mpiso gye baamukuba okubeera nga bamugemesa corona. Katusooke tuwulize emboozi ya Kadamu ono nga bwe yatandika ne yakati embeera gy'alimu. Halo nnyabo oli Kadama TV. Nagisindikira mesegi ey'Uganda tebannyanukula ofiisi y'eno e Saudi Arabia n'engikubira tebannyanukula. Baŋŋamba nga bwendi omulwadde w'akafuba, banziggyako omusaayi emirundi n'emirundi. Ndi wano mu ddwaliro mwezi mulamba ne wiikisi 2. Dokita yasooka okunkolako yaŋŋamba nti mwezi gumu bitimenti ejja kuba eweddeyo ng'odda waka. Mr. Kadama, dokita oyo yamala wiikisi 3 nga ndabirira nga wajja bwanzeeki nga bwambuuza embeera eryeta. Wiikisi 3 wezaggwako kati sikyamulaba, ne bankyukizaawo dokita omulala najja n'ankolako interview mupya. Oyo ne bamukyusa ne wajjawo dokita omulala najja n'ankyekinga. Kati ndi wano mu ddwaliro simanyi kitambula. Mukama wange we mukubira essimu ne mugamba mukama wange njagala kudda waka kubanga yaŋŋamba ekirwadde ekinnuma treatment eno gye banteekako wegwera mu mubiri oluvannyuma lwa myezi 9 ekirwadde kiba kiddamu. Kale tajja kusobola kuddamu kunkozesa. Dokita yamugambye solution eriwo yakudda Uganda. Naye we mugamba nsalize ya tiketi nzire e Uganda, aŋŋamba dokita tannakonfaminga nti owonye. Dokita tannakonfaminga nti owonye. Mukulu Kadama, nsaba obuyambi okuva gy'oli. Kampuni ezandeeta tezitutte buvunaanyizibwa nfaako. Oba ojjukira vidiyo eyatambula emaze emyezi 3 oluvannyuma lwa myezi 3 vidiyo eyo nze nali nkuwa boosi wange nga natambulira mu kampuni eya Tripai okuva e Uganda okujja wano e Saudi Arabia mu Dammam. Nze nakola vidiyo eyo namala ne banzizaayo mu kiyumba. Abantu bange bagezaako okungulira ya tiketi ne babagamba ensonga twaziterezezza addeeyo akole. Era mukama wange yateekawo ekibeerabeera n'agamba tuli balwadde ba covid biki. Era mu kiseera ekyo baatukubya n'empiso eya covid, bantwala ne bankuba empiso. Nze era ndowooza empiso eyo yavaako n'obulwadde buno okunnuma kubanga oluvannyuma olw'okunkuba eyo empiso nenkola ki waayita omwezi gumu ne ndwala owankubye eyo empiso kubanga yagula n'amakerenda ne tugamirira wiikisi 2. Oluvannyuma olw'okumira amakerenda ewiikisi 2 ng'agamba nti tetulina kirwadde, ali saagala oddeyo e Uganda. Owulira kati saawa zino weejogerera ntumiridde mu ddwaliro baliyita Dammam Complex Medical Center. Nsaba obuyambi munnyambe nsobole okuva mu ddwaliro muno nzire ewaka ewaffe. Omukazi namugamba ddira ssente zange kubanga navaayo nga tannansasula, oddire ongulize ya tiketi nzire
nsuubira ewaka naye agamba dokita yansimula okuva mu ddwaliro dokita nga tagambye nti mponye sijja kuva mu ddwaliro. Ku Lukadaama TV nsaba obuyambi bwo. Amannya gange nze Nannyonjo. Ye mukama wange n'ebyange si byalipo. Wenjogerera n'essaawa zino yamaze dda n'okufuna omukozi omupya era ng'amuggya mu kampuni yennyini eyandeeta. Mukitegeera yamala dda okubuukinga n'omukozi, kitegeeza nti ebyange takyayagala kumanya kubanga bw'omugamba yasooka kunvuyaavuya nzize n'angamba kino angamba kiri. Kati n'essimu tankubira ssimu, ndi awo bwentyo ndi mu kizikiza sirina kimmanyi. Bankubye empiso buli lunaku, empiso bankuba bbiri buli lunaku. Owulira mukulu Kadaama, bannange nsaba munnyambe kubanga ngezezaako okulaajanira bekikwatako aba woofiisi abandeeta eno sifuna kuyambibwa. Omukyala w'eno akola ku woofiisi y'eno mu Saudi Arabia bw'emukubira simu agikwata n'atayogera, akwata essimu n'atayogera, ssente ne bazisala. Maneja wa woofiisi ey'e Uganda namusindikirako odiyo yandaga ng'azisoma naye teyanziramu, nenziramu n'emusindikira nandaga ng'asoma teyanziramu. Kati naddamu n'emusindikira odiyo naye teyagibikkula. Kitegeera teyagibikkula. Next of kin wange ennaku zino bw'amukubira simu tagikwata, amusalako busazi. Bannange bano abantu mubamanyi embeera zaabwe muzitegeera. Bayinza okundeka wano mu ddwaliro okungumaza nga balina kye baneetaagamu kubanga omusaayi gwe banzijjako omusaayi gwali mungi nnyo nga bw'okiwulira nga buli kaseera bakimwa omusaayi ne bagutwala, buli kaseera ne bakimwa kumala wiikisi zaali 3 bakimwa omusaayi ne banzijjako omusaayi. Kitegeera kati ndi wano ndi kibuloobuuza sirina agamba. Nsaba muntaase bannange, nsaba kudda waka kyokka kyekiriwo. Bwe kikwatako yenna asobola okunnyamba kudda waka kyokka. Kampuni ya Tripai yeyandeeta okuva e Uganda. Kampuni ya Tripai yeyandeeta okuva e Uganda. Mukama wange amannya ge bamuyita Madamu Watha, ye mukama wange. Kyesimanyi oba n'ennamba ye y'essimu oba ogyetaaga. Omukadamu ekyo sikimanyi oba yeetaagisa. Kadaama TV mbadde neerabidde bankola ne sikaani, bansikaaninga naye ekifaananyi saakirabako era saategeera kyali kigamba ki, saategeera naye nga ne sikaani bansikaaninga. Kitegeera naye waliwo omukozi munnange abeera ewaka ye yaŋŋamba nti baamugamba mbw alina amabwa ku mawuggwe bwe yaŋŋamba, naye nze saaba ku kifaananyi. Mpoziko oyo omuwala ye yaŋŋamba ng'alina n'amabwa ku mawuggwe, ng'olina amabwa. Ebisebo mukama wange nsaba muntaase, njagala kudda waka kyokka kyensaba obuyambi. Woofiisi tetute buvunaanyizibwa, ebyange tebaagala kubiwuliriza. Ate ne mukama wange sirina mugaso gy'ali.